Move responsibly. Abali emaluga wange munkolere kkubo. Move. Aje. Jangu. Musembeleke mabega yiteho. Mukama mulungi ekiseera kyonna tugere mu maaso n'okusaba empapula 229. Kuyimba bisatu mpaka 8 achekatana mutifoche ate mukama wali musanga kumuzaye wowe bisatu mpaka 8 tamaze omulimo gwe achekatana
twongere okusaba kubanga Katonda ayinza byonna bisatu ekindi ky'omwana w'omudde. Ayi Mukama otugeremu, Ayi Kristo otugeremu, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otyo emmere yaffe eya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe, twesonyiwa abatwonoona, otwala mu kkeberwa, naye tukkule mu bubi. Ayi Katonda ayinza byonna. Gimala okuva mu mugugu ogw'omubiri guno gibeera naawe nga gusaluka. Tukwebaza nnyo kubanga oyagadde okukola obulondoozi mu nnaku ez'omu nsi ez'ebibi. Tukwegayirira oyagale olw'ekisa kyo ekirungi okukkiriza amangu omuwendo ogw'abalonde bo n'okwanjako obwakabaka bwaffe awamu n'abo bonna abafa nga bakkiriza n'amazima erinnya ly'ekitugu essanyu lyaffe nga litawulako ery'omubiri n'ery'omwoyo mu kitiibwa kyo ekitakoma ekitaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Katonda w'okusaasira kitaawo wa Mukama waffe Yesu Kristo, ye kwe kuzuukira n'obulamu. Buli akkiriza oyo aliba mulamu newankubadde ng'afudde, na buli mulamu amukkiriza talifa emirembe n'emirembe. Era tuyigiriza omutume wo omutukuvu Pawulo obutanakuwaliranga abo abeebakira mu ye nga abatalina ssuubi. Tukwegayirira n'obuwombeefu, Ayi Kitaffe, okutuzuukiza ffe mu bafu olw'ebibi eri obulamu obw'obutuukirivu. Bwe tuliva mu bulamu buno tuwummulire bwe tutyo mu ye nga bwe yatusuubiza nti owooluganda ono Diana bw'awummulidde bw'awummudde, era mu kuzuukira kw'abantu bonna ku lunaku olw'enkomerero tulabike ng'abasiimibwa mu maaso go. Tuweebwe omukisa ogwo omwana wo owooluganda gw'alibawa bonna ku lunaku luli abamwagala era abamutya, ng'agamba nti mujje abaana kitange be yawa omukisa okusikira obwakabaka obwabateekerateekerwa ensi zonna nga tezinnabaawo. Otuwe ebyo tukwegayiridde, Ayi Kitaffe ow'okusaasira kwonna, ku bwa Yesu Kristo omuwolereza waffe era omununuzi waffe. Amiina. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana era Omwoyo Omutukuvu, oli Katonda atunyweza nga lusobeddwa, oli Mukama asangula amaziga g'omina gw'omwoyo. Tuwaye bakadde ba Diana ono, taata, maama n'abooluganda bonna, mukwano gwaffe Yesu abanyweze. Mukama olabike nga oli buwanguzi n'okukira mu maaso gaabwe. Era tumusabidde Mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe, ebiro nga bituuse asikire obwakabaka obutagwa. Obusabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuyagalize ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo, Ayi Katonda, n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu ebirenga ffe ffenna n'eri abooluganda bonna ebitaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Kale katuzimbe.
Daya wampe. Daya tokenda kutabukula. Daya wapa vipuli vya sawe. Evida vipuli chivyende daya masima. Daya te wadi chivya kuchisawe na chivuli. Owe, mama, daya wame, daya, meza, ukamukwana tebele. Alo, mwe. Siko bamuleke. Soko muleke. Amazozika womwaganya bana bazike bannange tebekanyuga amaizozika soko veyo amaizozika tusabye vaayo n'abazike Papa, jangu agenda ozika nza watuddeyo buli katukoyere ko wano omwana ntibaje basiike jangu oziikirawo jangu osuleyo omwomu yetemu esindika katoteka mu kamerayo naawe andikoteka mu tekino otunuzamu lukamera Uganda ama jangu oziika otoveewo jangu oziika oveewo Boyikole kubawo osabeewo asakwata yakuba omuntu oluyi amavaawo jangu ziike bakanteka mu tekino alina tekino agintuluzaamu vaawo baziike jangu ziike oveewo genda ole kubona abavayo badire wano omwana abayo makabulo jangu ziike okuleekulo jangu ziike muzeeyi wange simala jangu ziike omwomu temasindikala aidana chimuli ja chinone wano jango jeu jango ziko veo kakije kakavera jango ziko Diana baberenga bajja okuganzika ekimuli kyabwe ate ku keesi ya Diana kama nti naye tewabeerewo fujjo mu kuberekera keesi ne mugamba nedda buli muntu ali wano amanyi tukuŋŋaanya lwannaku kale tetwetaaga mbeera ya bunkenke bonna ate nga ne security tugirina kale abazadde be batyo bamaze okuteekebwako Godfather wazze n'entebe yo so tulimu kubaganika kubanga tweyanziza nnyo tweyanzige basibo ne bannyabo abo be bamaama ne bataata kati nno mwenna obudde abakyagumyegumye mikwano gya Diana abooluganda ne musawa ya bunkenke nga tulaba keesi ye egenda okukkirira ewa Ssenkaaba ye babakira obugongo ng'obwato baganda b'omugenzi mujje nammwe mubeere nga muganzika ekimuli kyammwe baganda b'omugenzi nga bamaze tugenda kufuna bajjajja
Abebamasengire namusoke namwe mujje kubana mu muri bajjajja. Bajjajja Yalaba famire y'omugenzi Lukanika lumweteekateeka. Lukanika famire Lukanika famire nga bamaze tugenda kufuna abazzukulu bammere ekizadde ki mukutu mwangu. Ekizadde ki Lydia n'emikwano gyo Lydia and friends namwe mujje mubeere nga muteekako ekimu. Lydia and friends mikwano gya Diana kapireko ekimuli omusomba Wilson Bugembe nsaba naawe oganzike ekimuli ekyo. Omwami Shafiki Lukwago Siro yabona oganzike ekimuli ono yatuyambye nnyo okuteekateeka ezikola ku bya kiro saavisi yonna. Siro Omwami Shafiki Lukwago weebale nnyo ono ng'abadde mukwano nnyo gy'omugenzi. Jangu naawe obeere ng'oteekako oganzike ekimuli kyo. Omwami Shafiki Lukwago wuyo mwekkubo ajje mpolampola abeere ng'aganzika. Omwami Shafiki Lukwago bw'amala tujja kufuna Joyden naye ajje ategeke ekimuli. Sebo Shafiki Lukwago nkwebaza mwaka ensusso weebale nnyo ssebo oyina ennyo ne famire weebale nnyo obungi ebyayatewo. Joyden yalya nga Joyden bajja ba Obinira abaabulira high school abaabulira high school bannange tutayise ku bwangu tuli mu budde bwa church. Baobinira high school babaliriza We want to know
kale katukune abasembayo tukomewo wano tuyite wano tuyitidde Mary Kisache ne Annabel bamaze Mary Kisache ne Nakawe Annabel ekyokugazi ekimuli kyammwe tugenda kusembyayo obuweereza obw'ekkanisa bajje nabo baganziko ekimuli bwe banaamaliriza tebagenda kuddayo mu ntebe zaabwe bennyini bagenda kutukulembera mu lugendo lwaffe olw'okutwala Namulinde Diana mu nnyumba ye ey'olubeerera. Nja kusaba abawuba security okusoma kwe yatandikira mu essaawo ku Kaleerwe bwe yavaawo ng'amagezi gamwesera yeeyongerayo mu Furaha bwe yavaawo aba Queen Hill ne bamuyayaanira eyo nga gye yamalira ekibiina kye ekyomusanvu olw'okuba obwongo baali bumwesera yasomera na bwereere ku Basale ku Buloba High School eyo gye yasomera O level aba akyali eyo obubonero bwe yafunanga bulungi nnyo St. Augustine College e Wakiso nayo n'emulwanira okukaka asomedde bwereere O ne A level olw'amagezi. Diana ono bwe yava ku St. Augustine's College ng'omwana yakuzibwa era mu famire ey'abantu ab'obuvunaanyizibwa okusoma kwe okw'omugezi ennyo kwawalirizibwa bazadde be okunoonya akasente konna akasobose baleme mukomya mu kkubo neyeeyongerayo ku ssettendekero owa Makerere University kw'ettabi erya MUBS eri under Makerere University. Bwe yavaako e Makerere University eyo abadde akulunguddeyo emyaka 3 ng'akyalwanagana n'ebitabo era abadde tasukka gwa 2 guno nga tumutikidde twamaze n'okusaawa awanaabeera omukolo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Basibuli bannyabo, Diana abadde mukyala musuubuzi aleeta products ez'enjawulo ez'okwewunda ne ebyokwambala okuva mu mawanga ag'ebweru ng'abituusa kuno n'abitundira ku mutimbagano ng'akola ne banne ku kuwunda abakyala mpozi nga kwotadde emirimu emirala egy'okwinfluensinga ng'era mwalitegedde. Tukozesa eddakiika zino tubeere nga tujjawo abagenda okuteekako ebimuli. Oba olina obubaka bwonna nga sibutuusizza mukama wange nsabe busabe wano nnyo ku lusegere lwa Diana baake kuŋŋaanyamu ssente ezisukka mu miliyoni 4.5 ate nga nako okalaba kaana kato kubeerawo nga bugattagatta obwongo okulaba nga bukyusa olugero lw'ewaka. Mwebale nnyo abatambudde ne Diana. I know it's a very hard situation for you, but I'm praying that you get well. Tusigale nga tusabira Diana kubanga awo wanaga webale nnyo webalire ddala. Nsaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa. Kaakati baŋŋambye essebo nti omuyise n'omwebaza essebo naye mukyala musuubuzi essebo era atunda spare ewa Kiseka Lydia Motor Spares ewa Kiseka. Baana bato beekola ne bava ku menga ate gwe tulinawo wafinosa yalina otubulira kale abakuba obbirira ogi aba St. Augustine emitwalo 15 gye tuli mu nsawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka butuuse. Buno obubaka buvudde to the family of Mr. Seninde of the passing of the beloved daughter. Our thoughts and prayers are with you during this difficult time. We ask the Almighty to keep you, your family strong as you see of your daughter, and may her soul rest in eternal glory. Stephen Caballo, on behalf of the colleagues of Brona at Alpha Capital, thank you so much for that message. Obubaka butuuse kale ndowooza mukama wange byontumye mbimaliriza. Basibuli bannyabo ebyafaayo bikwata ku mugenzi tujja kubifuna edda nga kyaki emaze eno. Ab'e tugenda kwesa serving center eri, then n'abalala tulina serving centers 6 tulambikibwe nga bwe tulabye. Basibuli bannyabo ffenna tukuŋŋaanye wano ku lwa Namulinde. Buli muntu yenna bw'afa abakuŋŋaana okumuwerekera ng'oggyeko ab'okukyalo ne famire baba bamufaanana. Tulabye Range Rovers, tulabye emmotoka ze ziteratera kulabikalabika, tulabye celebrity faces ze tulengerera ku mitimbagano nga ffenna twegasse wamu okulaba nga tuwerekera Diana. Abaliko jja bwenfa
era senga kansiwa senga zikula nangalo kojja kimowa senga natumira be bajja kuba gwe mulimu ki gwe mulimu gwange gwe bonaaba ogenze baani abanajja okukuwerekera banaakuuma obukkakkamu bwe buti mu kasiriikiriro banaabeera bakkakkamu nga tewali gwe tulina kugamba nti gundi kuuma empisa basebo ne bannyabo ofubanga nnyo okulaba nga mu kukuwerekera omwoyo gwo ne keesi ye weebwa ekitiibwa musawo nomuga akwatiriramu naye teriiyo wanaakubira sisitawo era oba omulina oyo sisitawo aliko kikyamu oba mwana mulezi nokubira sisitawo ngaoyagala kabba akatetenkanya oliraba engeri gyakamegula atisiti akubenga 5 naye zagundi ozisagala kuswaza ozikomyawo nga bwogambye sente zijja za mukoddomiwo zibadde wansi wa kitanda nazirabye jjo amazima azikuwa kali mwanyoko mukoddomiwo bwakomawo ewaka nga akade tekawera yagenda twala kintu omukazi alina muki abiddaani tubalabe ku mawulire nawe tukukusalire lwakuba ibadde mu kikomera ebintu by'okwangu osala emisango ku baana nga bano abato ndaana abadde alina kyasi tunyumiza nti nze nali kino naye bonna abaliwo ne bemulaba baaliko abazibu mwegyo emyaka taata ggalawo n'oluggi n'alulaba naye ng'ekibaala ekyakutte gy'oli ng'ate oli muzibu nnyo naye nga yakulese mu nju kyova olaba bamaama bano era asaasira nnyo maama wa Dayana oyo bamaama baguluba nnyo naffe osula ebweru n'amanya naye ng'amanyi waagambira taata we erinnya oyinza ovaamu atakuba bwalangira nnyoko obwenzi buba bwa nnyoko si bubwe naye nga nasinga otambula kali maama akisirikira n'akimira kali bw'osanga omuntu omukulu kyobulaba olwokula osiriikirira buli muntu gyako mu kkula gyasala ebigambo bingi ebimuddukira mu mutwe n'omulimba simanya sente za psychology mu photosynthesis baagala 25 ng'akimanyi psychology mu photosynthesis taliyo gwe nolowooza otegeera n'azikwata n'azikuwa kubajjukira kati akamwana we sizimuwa bwatuukidde okukala najja nnimba bw'ati ekiddako alagawa n'azikwata n'azikuwa gwe nolowooza zolo kali nammwe aboogera ebyetaliimu nsa ensi bwebalaba ng'olowooza otegeera naye nga bamanyi end result yo kuba sikwasoose n'oli bamukola ki bamulabako n'olwekyo sijja kubeera nga bazadde baffe ayogerera essaawa 5 baba amaliriza n'awoza sina bingi byakubagamba naye ng'okuva ku makya ali awo abafalaasi lenjani baluma mutulo tubaluma amanyino bazuukusa simanyi owulira kuba webasi kaka mpulira baba amaliriza sina bingi byakubagamba essaawa 5 katubadde nabingi Abita Godfather omukama omugenzi amuwerekere ate bwe bansonga ng'ebaddeze mu famire bajjajja batuyambe bagitugiremu kuba balaba betakola ki byetutalaba era bw'otandika okuwakana ennyingira gyoyimirirawo weebuuze lwaki weddira nti lwaki teweddira ŋŋonge ng'ate wakulira bakojjaawo w'eŋŋonge naye gwe bakwawulamu nti oli waki oyina entambula eziza okuviira ddala emabega mubeere bulungi mube ku lugalo lw'amaanyi n'ebigambo ebyo birungi ebyo bayitawo y'omu ku bantu b'ensimbi abantu ebiseera bino fa bakifuula nti kintu kya bulijjo naye si kya bulijjo Dayana afudde mu kaseera kabadde kalina otuweererezaamu abaali bazadde ku mwana mwenna mukimanyi eyo omwana takuzika era tazaalika naye bw'akula naawe woyina okulowooleza okubaako ky'omufunamu oba okuweereza naye kitalo nnyo kubanga muwala waffe yatugenzeeko awo nno wetusabira bannaffe ba tiktokers ba bloga ebiseera ebisinga
omuntu bw'afa mwena bwe mutambuzaamu amawulire oba oli awo n'obujulizi ne bukola ki ne bubula. Omwana ono yatemuddwa butemulwa naye mmwe mukola amawulire muteekamu ebintu oluusi ebitaliiyo n'omuntu agenda okunoonyereza ku musango oba gulimu musango ne gubula. Ekyo tukirabye emisango mingi. Wano waliwo ogwajjuuzi ogw'omuwala Kalo yafa naye yali tikitoka. Mwakiraga bulungi nnyo ne mulaga nti engoye nga yafiiriddewo omuliro guliwa byali bingi bimanyi bye mwogera. Waliwo n'omusumba eyafiirwa mukwano gwe wano mu Namayumba era nawe mwayogera bingi. Omwami Bugingo yafiirwa mukwano gwe Muwumuza n'aba tikitoka ne mwogera bingi n'okutuusa kati abatema abo tebakolanga ki tebalabikanga. Kano kalowoozo kasindika gye muli ebintu mba mwogera ku nsonga ezirimu okufa muzisengejjenga. Waliwo bannammwe abakola obulungi omulimu ogwo nga basengejja ebigambo n'okukola okunoonyereza eri ebyo baweereza abantu. Naye buli bwe muteekamu ebintu kati yabadde ava eno kati yabadde gindi alabika yafiiridde obujulizi bukola ki bubula. Ne tutuuka n'okulowooza oba abamu abatuma butumi muteekewo obujulizi muteekewo okubuzaabuza obujulizi. Ebintu ebyo birekere poliisi esobole okukola omulimu gwayo. Ffe omwana waffe yagenze tuli mbulumi ddala. Teri muntu ayinza fiirwa muntu logamba ntali mu bulumi. Taata wuuno kuva jjo tayogera kigambo n'ekimu ali mu bulumi. Omwana atuukidde atuweereze waagendedde naye ate ebbaala ne kufunamu ki ssente. Obujulizi bwonna ne bukola ki ne bufa. Awo nno tubasaba mukole omulimu omulungi muwe amawulire ge musoose okunoonyerezaako obulungi ddala. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino kyamuwadde. Bangi bafa mu bwangu ddala nga bato naye ekiseera kyamuwadde emyaka egy'ekivubuka gyamutwaliddeko. Tetugyebaliza Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala kubanga obulamu buwooma. Mubadde mu biseera bya kalulu mbadde mu biraba nga mulaba n'atasobola kutuula bajja bamuleze bamusitudde agwa bugwi naye nga naye aze kusaba kaki kalulu. Kitegeeza obulamu bukola ki obulamu buwooma. Muwala waffe abadde atandika butandisa okugomerwa obulamu naye obulamu ne bugenda. Era tusaba Mukama Katonda amuwumuza ekiwumulo eky'emirembe. Twebaza abantu mwenna abantu b'ekyebandu Nansana mikwano gyaffe Rich Properties mwenna n'abalala Ssenkulu Rich twadde nawe kati nnaku 2 simanyi nakumanya oba waanaabye nnaku 2 tuli ffenna. Ssebo weebale butatulekeera weebale eraga mukwano ogwo n'abalala mwenna weebalire ddala abatindiza olugendo okujja tulinnyira mu musaayi gwa muwala waffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'omulundi omulala naffe tujja kubeera nammwe ekiseera kyonna. Twebaza omusumba Douglas Kato eyali mu kkanisa y'e Nansana Kyebandu kati atudde ku busumba bwa wano e Namayumba. Ssebo weebale kuwulira mulanga gwaffe nojja tulinnyire mu musaayi. Bano be bantu abanawo be wakuza Ekyebandu wali batugenzeeko. Twebaza n'ababuulizi bonna abatatukaluubiriza mu mbeera yonna kuba amawulire tugaba wadde leeti naye ne musobola okubanga mujjidde mu budde era ne tubeera ffenna. Twebaza maama w'abaana baffe webale kukuza baana naye munnaaye embeera yeeyo gye tulimu fenna tuli kazigizigi n'ab'effamire eyo ey'enkima tuli kazigizigi. Muwala waffe yatugenzeeko naye Mukama bw'atyo bwe yageze. N'olw'ensonga eyo tusaba Mukama Katonda eyabaleese
tunatumaliriza okuziika era abatambuze mirembe. Diana Mukama muwe ekirumulo eky'emirembe. Mukama abeere nammwe. Naawe abeere naawe, tweyanziza nnyo. Abonno be bataata. Tweyanzeege olw'obubaka obwo. Tukyalina ekitabo obubaka bwaffe buggule, ekitabo kyaffe kiggule. Tukyali receiving obubaka obw'enjawulo. Kaakati nja kwebaza Kamala. Essebo. Weebale kujja. Diana gy'abadde yasinga okugendebwa Kiseka obula sipeeya. Essebo. Naye azze nja kusanyukira nnyo. Kojja sadde nsaba ompeyo omuntu omu bw'ati. Essebo. Asimbeyo. Kale nga twolekera okuggalawo okwogera kwaffe okwaleero tugende tugabule ba tiktokers ne ba YouTube. Program mpuliramu emmere. Manye emmere y'okumufa ew'omajju. Ate teziri mu luggya lw'ewammwe. Naye tenti eyo entono eyo lwerijja mu luggya lw'ewammwe. Ojja kukakasa nti enkoko tewooma balimba. Muceere teguwooma balimba. Naye Diana olunaku olwaleero ali mu bbaasi era be bagenzi kati abali be bagenzi abali mu bbaasi egenda e Magombe era kye kimuyisa omuki omugenzi agenze kati ate bwe kibeera nti afudde ate awabeera akyusizza bukyusa wa waabadde nti abadde muganda yakiteekawo nti obeera ng'eyeefudde oba weekyanze ofudde mu eno ozze muki mu ndala. Naye wano ewaffe mu Buganda omuntu tavaawo, omuntu tafa. Kiri kye mumanyi mmwe kye mulowooza otegeeza nti omuntu waba afudde oba abaala tekiriiyo. Kale ffe abali spiritual waliwo ekituuka ne twetaaga n'okwogerako kw'oyo omuntu nga lina kitwagala omumanya ne tukimanya. Just nti aba yeefudde weefuuzi n'ava wali we mumanyire naddawa. Ate nga mwenna abali wano oba olina madaala ameka oba olina ki ekyo ndowooza nze nakitegeera nzeko oba banammwe. Wano omugaso ogukuzaaza n'ogukuteekawo kufa abantu bakulabeko teriyo nsonga ndala. The only reason why you are alive is to die and the people see. Yensonga yokka. Tojja kutulimba kyaweerera abaana ky'ogamba abalina abazadde nga baafa bato tebaasoma. Yina okuzimba ennyumba amatiriboona zonna eziriwo bakitaabe be baazizimba nti abaana baazisangawo. Abaana tebazizimbye nga abatata baafa. Omanyi n'okulaba ku gavumenti empya ate abafa nga bagireeta bo tebaagirabye. Tewaliwo nsonga wano gy'okolawo ekyo tebabalimba. Teriyo wano muntu wa bbeeyi obulamu gwo wa bbeeyi gwe kitwale mu nze nti nzaani naye kunze toli wa bbeeyi kwoli toli wa bbeeyi gwoba oyagala kiwakanya genda osikeko omuntu bbando ye ya mitwalo 10 bwogenda okitegeera nti obulamu bwo bwa bbeeyi kuggwe si kwani kuba mujja osanga abatakisi nga balwanira nusu 5 musaabaze ne kondakita ne poliisi nerema bataawuluza ne traffic nekyetaakiriza ejjaamu naye nga bababuuza ensonga ebadde ki owayi simanyi naye kavuvumo gavuddeeyo bagenda okugamba nti waliwo wa takisi abadde alwana n'omusaabaze lwa nusu meka naye omusaabaze mbu ali bubi nnyo era ayinza okufa. Nusu meka nze nanyumyako ko emboozi era nyinyumya nnyo kuba yankwatako nnyo. Waliwo abavubuka babayitanga Yanga Mulo ne Mugisha Musa yangu okola ki kati abamu mwasoma satuleeyo ebitali Musa juzi gundi jeno tumugunde yafa nendaba abaana nga bakuba amazina oyinza okuba osanyuse ne maama okyokola kimusanyulo omanyi bw'omulwazizza omanyi ye bwali mu kuwulira kati amanyi kyasuubira kuba byala byabikoze ki amanyi kati gwe ekiddako kuba tumugunde gwosekera talina kyajja kukola naye waliwo abagenda ofiirwa obulamu olwa mukama waabukola ki okuvaawo mukama waffe afuddewo tugenda